ne bannyabo bannamawulire abaami n'abakyala ne bannayuganda mwenna awamu n'ensi yonna, amannya nze Muwada Nkunyingi, mbaka wa Parliament ow'Ekyaddondo East, ate nga nze Minisita akwatibwako ensonga z'amawanga amalala ow'opposition. Olwaleero mbayise okwogera ku ebigambo n'ebikolwa ebyayogeddwa akulira eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nga atiisatiisa okukosa oba okulumba eggwanga lya Sudan n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Nga Minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga w'opposition era owa gavumenti ey'abantu, njagala okusookera ddala okuvumirira era n'okwawula bannayuganda ku bigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba ebitaagoberedde emitendera gya nkolagana y'amawanga n'amawanga era ebyatunuuliddwa ng'ebiyingirira obwetengereze bw'eggwanga lya Sudan n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kyannaku nti General Muhoozi Kainerugaba yagenda ku Twitter oba X handle ye eri verified n'ateekako ebigambo ebireeseewo ebibuuzo era nga kati amawanga nga Democratic Republic of Congo ne Sudan gavuddeyo ne gakozesa amakuba ag'enkolagana y'amawanga n'amawanga ne galaga obutali bumativu olw'ebigambo ebyo, sinakindi gandisazaamu n'enkolagana zonna n'eggwanga lya Uganda. Bino ebigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba bikontana n'amateeka agafuga ensi yonna ku bwetwaze bw'amawanga. Newe byandibadde byogeddwa ku Uganda twandibadde tuli concerned. Era bya receivingibwa gana amawanga gabitutte nga enteekateeka y'okulumbagana n'okukosa obwetwaze bw'amawanga gano. Era wetwogerera nga Sudan yavuddeyo n'efulumya protest letter era ne DRC yataddewo reprimand oba okwebuuza obukwakulizo. Tusuubira nti era tukiraba nti gana amawanga gakitutte nga kya nsonga ya nkizo nnyo era nsonga ya bulumbaganyi gye gali ng'amawanga. Okwanukula kwa Sudan ne Democratic Republic of Congo kwe baakoze kisobola okukoseza ddala bannayuganda abangi ennyo abawangaalira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bannayuganda abangi ennyo abawangaalira mu ggwanga lya Sudan. Njagala okukikkaatiriza nti bannayuganda abawangaalira mu Democratic Republic of Congo n'abasuubulayo bali mu millions ez'abantu, kubanga twawula ensalosalo era bw'otunulira obusuubuzi ne volumu z'obusuubuzi zonna wakati wa Uganda n'amawanga amalala, obusuubuzi wakati w'eggwanga lya Uganda ne Sudan n'obusuubuzi wakati w'eggwanga lya Uganda ne Democratic Republic of Congo bubadde waggulu nnyo era nga buvuganya n'obusuubuzi bwe tulina n'eggwanga erya UAE. Kitegeeza nti bannayuganda abasuubulira mu Congo bangi, ng'oggyeko abo abagenda okusoma, abagenda okulambula, abagenda okukyala, abagenda okuyiga n'abalala. Kyekimu ne mu ggwanga lya Sudan. Buli we wabeerawo okukoonagana wakati wa gana amawanga, abagenda okukosebwa be bannayuganda abantu ba bulijjo, kubanga be badde bazimbiddwako obusuubuzi wakati w'eggwanga lya Uganda n'aga amawanga, ate nga bakikola ku lwabwe okuyingiza oba oliawo kye basobola okuyimirizaawo abantu baabwe. Tubadde tukyalwanagana era mu Parliament mbadde nkireizinga enkya n'eggulo ng'abasuubuzi baagala DRC
esobola naye okujjawo emiziziko gya visa nga DRC ekyaganye nga ina ensonga oba oli awo zeteeka ku mmeeza nga tukyalwanagala kuba nti abasuubuzi ba Uganda abasuubula ne Sudan bafuna safe route oba bafuna n'obukuumi bwe baba bali mu mawanga gano gonna. Kati bwe kiyingirawo okuba nti ate gano amawanga gatandise okulaba Uganda ng'eteekateeka okukosa obwetengerezebwa gano amawanga, tukakasa nti abagenda okukosebwa be basuubuzi ba Uganda. Era kyannaku nti tutuuse wano nga gano amawanga eggwanga okufulumya ebbaluwa ey'emulugunya eba kyezzaako 1 kusazaamu nkolagana, ekyokubiri bw'olwo buli Munnayuganda ajja kutandika okulabibwa nga mbega, ajja kulabibwa okulabika nga agenze okutuukiriza ebyayogeddwa Chief of Defence Forces, ekitegeeza nti Bannayuganda bagenda kutandika kubeera ku dduka mu mawanga ago. Era nga minisita akwatibwako ensonga z'amawanga amalala opposition, njagala okubiriza Ministry ya Foreign Affairs ya Uganda ne gavumenti ya Uganda okuvaayo bunnambiro okulambulula obaddala kituufu Uganda eteekateeka okutuusa obulabo obukola obulumbaganyi ku ggwanga lya Sudan n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, era etunnyonnyole olukusa baalugjeewa kubanga Parliament tennaba kuyisa lukusa olwo, era tetumanyi ebigambo bya Muhoozi abijjawa newankubadde tuteebereza nti alabika ayogera bibye oba ebyataatawe General Museveni ne si bya Uganda era si bya bantu ba Uganda. Twagala era njagala okusaba Ministry ya Foreign Affairs bunnambiro eveeyo emenyewo ebigambo ebyayogeddwa ebiri wabweru w'amateeka ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba, amawanga ge byatutte nga kyabulabe era kikolwa kya nteekateeka ya bulumbaganya eri amawanga ago. Ministry eveeyo bunnambiro yeetonde era emenyewo ebigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba, bwe baba nga Uganda ina enteekateeka erumbagana eggwanga eddala batubulire olukusa gye baalugje. Njagala okusaba gavumenti ya Democratic Republic of Congo ne gavumenti ya Sudan nti ebigambo n'ebikolwa byonna ebirabikanga ebiyingirira obwetwaze bw'amawanga ago nga bifulumizibwa abakungu mu gavumenti ya Uganda babitwale nga bigambo by'abo abakungu ne gavumenti n'abagikolera si bigambo bya Bannayuganda. Bannayuganda era ffe nga Bannayuganda twagalira ddala okuwangala n'emirembe wakati waffe ne baliraanwa baffe omuli abali mu region ya East Africa ne baliraanwa baffe abali mu DRC n'abo bannansi ba Sudan bonna ffe twagala okuwangala mirembe ng'abantu era ng'Abafirika era ng'Abannayuganda. Era ffe tulina essuubi eddene mu kuzimba enkolagana wakati w'emikago gya East Africa n'okuwangaala bulungi awatali kusoowagana. Ebigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba bibye oba byataatawe General Museveni si bya Bannayuganda. Era twagala eggye lya Uganda erya Uganda People Defence Forces liveeyo bunnambiro litangaaze oba ddala kituufu General Muhoozi Kainerugaba nga CDF yabadde ayogera bigambo bya ggye era oba waliyo enteekateeka mu ggye n'ebiruubirirwa ebikosa eggwanga eddala lyonna, era batubulire bajjewo olukusa awatali lukusa lwa Parliament okuba n'ekigendererwa bwe kityo. Awatali ekyo twagala batunnyonnyole ye Muhoozi bamuvunaana ddi ku bigambo byavaayo n'ayogera ebikontana bw'alaba nga amawanga gavuddeyo ne gabikwestioninga n'atandika obidiriitinga naye nga byatambudde dda kubanga si yakontrolinga Twitter. Bw'aba bwakirowooza akitegeere Twitter oba X si yagikontrolinga, buli kyateekayo kiba kifulumye kisigala kiri ku record. Era amawanga gatutte ensonga ezo nga ziri serious. Naye nga si gwe gusoose kyannaku neera kitukakatako nga Bannayuganda bwe tuba twagala okuwangaala mirembe n'okufuna obulungi eri mbaliraanwa baffe tulina ffenna okukolera awamu okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe lidde ku nfuga ey'amateeka ne ku nfuga eteeka ekitiibwa mu institution n'enfuga nga abo abali mu office ez'eggwanga tebakola byabwe nga bantu
wabula bakola ebyo bannayuganda bye batumye okukola n'ebiyisibwa mikutu emirambo lukufu egiba giyisibwa kyannaku naye bannayuganda abawangalira mu Sudan, bannayuganda abawangalira mu Democratic Republic of Congo ne bannayuganda abawangalira mawanga ga East Africa twagala obbagumya nti ffe nga opposition, ffe nga alternative government tugenda kuyimirirawo nammwe okulaba nga obulungi bwammwe n'obulamu bwammwe tebukosebwa, era tujja kusigala nga tusitula eddoboozi nga tuwakanya ebyo ebiruubirirwa bateeka mu bulabe, kubanga ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba bisobolera ddala okuteeka bannayuganda abawangalira mu Sudan n'abawangalira mu Democratic Republic of Congo mu bulabe, okuteeberezebwa nga abagenzi okutuukiriza oba oliawo ebiruubirirwa n'ebigendererwa General Muhoozi byayogedde, so nga bambi mangi baliyo mu busuubuzi, abamu bagenda kusoma, ate baliyo ng'abantu abagenda okweyiya tebalina kakwate konna na bikolwa bino, era twagala okusaba amawanga ago gayawule ebigambo bya Muhoozi n'ebigambo bya ligimu eno ku bigambo n'ebiruubirirwa eby'abannayuganda. Mwebale nnyo. Kwegatta ku muntu yenna atwala ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byapostinga nga bwasangula ng'ebiriko akakwate n'eggwanga eddala lyonna eryetengeredde, kubanga aga amawanga galina enkola mwe gayitira ocommunicatinga position yago. Era eggwanga lya America lina ambassador mu ggwanga lya Uganda. Bwe wabanga waliwo America kyeyimiriddeko mu foreign policy values zaayo nambulukufu bulungi, nze era nandibaddeawo manja Ministry ya Foreign Affairs okuba nti etuwa ku communication efaanana bwetyo, naye wetwogerera eggwanga lya America lyetengeredde lyokka, ate ne President Trump gwe twayozaayoza okuwangula tannaba kuyingira office, era communications entongole ajazze ogera, naye nga mu campaign manifesto ye yonna yatunulira okuleetawo ensi ey'emirembe. Era ono General Muhoozi kweripa ku bantu ebigambo bye byansimattu tebisobola kukiikirira gavumenti ya America oba mukulembeze wa America yenna, era tebyandisanye kutwalibwa nga byansonga, newankubadde nga gano amawanga gagakosebwa gavuddeyo ne galaga obutali bumativu bwago, era naffe konsani yaffe kati eri ku table yakulaba nti ekifaananyi eky'abannayuganda tukyawula ku bigambo bya General Muhoozi ng'omuntu oba ebigambo bya General Muhoozi ng'akiikiridde taata we General Museveni. Mwebale nnyo.